Omulungi Yesu tukwebaza kubanga obukeeseza nga tuli balamu olw'ekisa kyo n'okwagala kwo so olw'amaanyi gaffe so olw'ebitiibwa byaffe naye bw'otyo bw'osimbye olwaleero nze ne baganda bange tubeere balamu enkya ya leero tuyigirize nno omugaso tumanyise papasi etulesezaawo nga tuli balamu tusobole okugituukiriza katonda omulungi nga bulijjo nateera tuli mu maaso go jangu obeeko kyoyogera gye tuli kuba Yesu Kristo omwana akatono omulamu amiina asuze mutya bannange mugamba mutya obulamu bweyagala muli mutya ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogwa August 2020 twebaza mukama omwaka no tugutwaliriza bannange omwaka tugutwaliriza nandibadde na bingi ebyokwogera ku mwaka naye ndowooza olulala leero katubyesonyiwe olwaleero ne tuli mu Luka essuula 6 tugenda tutandikira ku lunyiriri olw'Anamwemu okutuuka ku lw'Anamu 6 buli muntu akebere mu mutima gwe alowoothe ebyamu ebikulimu kubanga ebyo bye bivuga ekkubo lye omutima gwo gwe gukusabira okutusinga nebye tutamanyi ffe mu lwatu toyinza kulimba mutima gwo haleluya kama yeebazibwe bannange ekintu sekoleero sikitegeera naye setaani kaazine kakumbe nina okuwaguza Luke chapter 6 verses 41 to 46 ngenda kusoma version zombi ey'oluzungu egambye and why do you look at the speck in your brother's eye but do not perceive the plank in your own eye for every tree is known by its fruit for men do not gather figs from thorns nor do they gather grapes from the bramble bush for every tree is known by nedda tugenze kulwana mu 5 a good man out of the good treasure of his heart brings forth good and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil for out of the abundance of the heart his mouth speaks built on the rock olusembayo but why do you call me Lord Lord and not do the things which I say kagamba ako kankwatako nnyo kanfumitira ddala mu mutima oluganda agambe kiki ekikutunuuliza akantu akali ku liiso lya muganda wo so tolowooza niyaliro eri ku liiso lyoggwe mukama yeebaziwe bigambo by'oluganda bino kale katusooke tweyongereyo oba oyinza otya okugamba muganda wo nti muganda wange ndeka nkuggyeko akantu akali ku liiso lyo so nga tonnalaba njaliro kiri njaliro wali eri bawandiika bubi kyekyo njaliro eri ku liiso lyo gwe munnanfuusi gwe sooka oggyeko enjaliro ku liiso lyo gwe olyoka olabe bulungi okuggyako akantu akali ku liiso lya muganda wo kubanga tewali muti mulungi ogubala ebibala ebibi newankubadde omuti omubi ogubala ebibala ebirungi kubanga buli muti gutegeerwa ku bibala byagwo kubanga tebanoga ttiini ku busaana nange tebanoga ttiini ku busaana so tebanoga zabbibu ku mweramannyo
omuntu omulungi ekirungi akijja mu tterekero eddungi ery'omutima gwe n'omubi ekibi akijja mu tterekero ebbi kubanga ku ebyo ebijjula omutima akamwa byekoogera. Era mumpitira ki mukama wammwe so nga temukola bigambo byenjogera. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Omusajja abuuza kiki lwaki tumuyita mukama waffe naye nga nebyatugamba okukola tetubikola. Tuwaza yesu tatuva ku mimwa. Tuli bakristaayo, tuli balokole, tekituva ku mimwa. Naye omukulu w'eddiini gwe tugoberera kyatugamba okukola si kye tukola. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Enjaliro waliwo wano wayawulidde akantu ku liiso lya muganda wo n'enjaliro eri ku liiso lyo. Kitegeeza nti ate akooli kayinza okuba akooli katini nnyo naye ate ggwe ekikyo kisusse. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tukyajinga nnyo bannaffe naye nga tonnaba kusalira muno musango sooka weekebere nti kale ono kino naye ate nze ntuukiridde kubanga ekyokubeera nga gw'oli kyakoze si kyokola tekitegeeza nti naawe tolinayo kyokolayo kyo kya muzizo mu maaso ga Mukama. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye tulese enjaliro ku maaso gaffe, tulemeddwa okwetereeza nga ffe wabula ne tudda mu kulaba ensobi z'abannaffe. Gw'omanyi ono ali bw'ati ye oyo ali bw'ati oba oyogedde bw'otyo yogundi kwegamba gwe nga buli omu omumanyi naye gwe weemanyi. Otuulakawo nawe ne weekuba muto kino ogamba naye obusungu buno omumwa guno nnyomba obusungu bwe bujja buli nejjusa mmaze kubyogera oba nedda otunuulira buli ku maaso g'abanno n'obasalira omusango n'obasalira n'ebibonerezo bye basaana naye gwe ekyo ky'osirikidde fayina bayinza okuba bakuliraanye tebakimanyi naye okimanyi eyo muki mu lwatu ggwe ne Katonda wo akulaba ng'okikola mukyama. Singa kivaayo ne kyanekebwa nawe ne bakutandikako bw'otyo n'owulira otya. Waggulu awo ojja kusomawo ojja kulaba ng'agamba nti kale bye twagala batukole bye tuba tukola bannaffe. Toyagala kusalira musango. Abantu abamu batugamba ne ku nsobi zaffe ne tunyiiga n'abatugambyeko ne tubakyawa. Mukama yeebazibwe. Naye ate nga ffe mukudda actually ng'ate ffe tetugamba na bugambi ku bannaffe wabula ate nga tubageyengula ne tubibalangira ne tubasalira emisango. Naye gwe just okuwa obulamu kikujja ku mulamwa waya ne zikutuka tomumanyiira tojja kumumanyiira n'afuuka tojja kumumanyiira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Haleluya. Agambe tusooke tuggyeko enjaliro ku maaso gaffe tulyoke tulabe bannaffe. Muzibe takulembera muzibe. Bajja kugwa mu kinyolo luno lunyiriri luli awo waggulu ojja kwesomerawo semu kyaputeni eyameka ey'omukaaga Luka. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Oli alina akasubi ku liiso ate gwe ekikyo kiyitiridde kati ku mwenna ali agenda okuwabula munne gwe sooka weetereze ogenda okutuuka okuwabula munno ng'agamba butuufu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye naawe olina by'okola byalaba ate omuliko omusalira omusango eggulu kwegamba nalyo lyewugunya. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Agambye nti tewali muti mubi gubala bibala birungi era tewali muti mulungi gubala bibala bibi. N'agamba wadde example n'agamba nti kubanga tebanoga ttiini ku busaana obusaana mu bumanyi oba mbunnyonnyole ntya batera nnyo bano abantu abakozesa ebyo ebyokusamizesamiza ebyo batera nnyo bukozesa bwe bukuma ebyoto bwako obwo
ne bassaako n'akabaani mukama waffe omulungi yeebazibwe bwe busaana oba bubeerako n'obuggwaggwa kaakati ogwo tosobola kusangako ttiini era n'omuti gw'omuyembe mwena tosobola obutagutegeera kati ogw'omuyembe nno oyinza ogwawula naye kati omuti gw'enniimu n'ogw'emicungwa gw'enniimu otagusangako nniimu tosobola kugamba nti guno gwa nniimu n'omuti gwa micungwa otagusangako micungwa osobola obutamanya nti guno gwaki gwa micungwa mukama waffe omulungi yeebazibwe n'ogwa apo n'ogwa mangata gyonna nga baagikuteeredde awo gisobola okulema okwawula lwaki kuba tekuliiko bibala era tosijja kusanga apo ng'emeze ku muti gw'omucungwa nefa mukama waffe omulungi yeebazibwe kitegeeza era ayongereyo n'agamba nti kubanga buli muti gutegeerwa ku bibala byagwo kubanga tebanoga tiini ku busaana olwo mbadde ntuvuddeko omuntu omulungi ekirungi akijja mu tterekero eddungi eri omutima gwe mukama waffe omulungi yeebazibwe mu tterekero ly'omutima gwe yewava jjukira era akomekeeza agambye nti ekyo ekijjulayo mu tterekero lyo ery'omutima akamwa kyekafulumya abaganda bo bakisimplifyinga ne bagamba ekijjula omutima akamwa kyekakola kyekoogera mukama waffe omulungi yeebazibwe kitegeeza kino ekifuluma mu kamwa ako tubadde tusoma ku kamwa tubadde tuli ku kamwa ennaku ezo eziyise naye kati kino kyofulumya neibawo n'akiwulira akulaba n'akiwulira kiraga kiki ekiri mu sitoowa kino kifulumye kyekivudde mukama waffe omulungi yeebazibwe kiraga kiki ekiri mu sitoowa eyo wano oba osenako obusenyi otoolako obutoozi mulungi yesu yeebazibwe era bwewabaayo ng'etterekero bbi ne bwokera ku makya n'obikkira n'oyogera obulungirungiko bw'okibikkiriza ku makya buwongera era kiri kimaze nekikola ki nekyeraga naye ate etterekero we liba lijjudde ebirungi ne bw'olisuukunda otya ne bw'olikola otya lisigala lifulumya birungi naye mulokole mukristaayo gwampuliriza nze nange olwaleero embeera ey'okusomooza bweyingirawo abange biki ebiva mu materekero gaffe tusigala tukyateese mukama waffe omulungi yeebazibwe agambye lwaki tumuyita mukama waffe nga byatugamba okukola si byetukola kakagambako ndowooza nze ndi mulokole ennyimba ne tuzimba ne tusinza ne tutendereza naye nga we are only listeners of the word and not the doers of his word Barumi ndowooza 3 oba Barumi 3 ndowooza 3:2 ayinawo agamba nti saaba abawulira obuwuliza ekigambo actually ayogera n'amateeka nti saaba abawulira obuwuliza amateeka ge ne batagateeka mu nkola nti be bali bweba obutuukirivu kati awe wali amateeka teekawo ekigambo nti si nze naawe okuwulira obuwulizi ekigambo kya katonda oba tukyogerako bwogezi ne tukibuulira abala naye nga tulemye okuteeka mu nkola nti kitubalirwa okuba obutuukirivu nedda okubuulira ennyo enjiri abantu ne bakyuka abantu ne bava ne baleka iniquities zonna zebabadde bakola ne batandika okutambula bulungi ne mukama ekyo sekigenda kusikisa bwakabaka bwa muggulu nga gwe byebabuulira mukama byabaagaza bayibuli byeyogera nga si gwe tubitadde mu nkola mukama waffe omulungi yeebazibwe kyo kiri kyagambye nti tusooke tujje enjaliro kuki ku maaso gaffe tulyoke tutandika okukola ki okuwabula abalala
egundi gweoyogera bubi naye gwe mu buli mbeera yonna oyogera bulungi kubanga naawe oyinza okuba oyogera bulungi nga tonnafuna akusunguwaza naye wabeeyo akusunako bw'ati abakuliranye be banaakijjamu omusera mukama waffe omulungi yebazibe bannange tugenda kwekebera tugenda yesaawa twekebere yesaawa tulongoose amaaso gaffe tusobole okulaba obulungi nga tulongoosa ag'abalala mukama yeebazibwe tusooke tuggyeko enjaliro twekebere ngaffe bino bye tuddako ne tudda mu bizinesi ezitali zaffe ne tudda ogw'okusala omusango ogw'omulamuzi ne tugwewa ng'ate katonda ye mulamuzi ffe ne tugyewa ne tutandika okulamula bannaffe ne tubasalira emisango ne tugibasingisa naye nga ffe tetwetaddeeko wali eri ne tugamba nti kaakati omwoyo omutukuvu tuula wali gwe jjaaji nange nkebera mukama waffe omulungi yeebazibwe omusajja kimuluma tuyogera yesu tatufa ku mumwa katonda ebyawandiikibwa tubyogera naye bannange tubikola James 1:22 agamba tubeera abakozi b'ekigambo wabula si abawulize obuwulize kama yeebazibwe ffenna bayibuli tugisoma naye abaayi bye tusoma tubiteeka mu nkola oba tuyisa bivulu nakubimanya bumanya nakubyogerako bwogezi full stop ye abaayi tubyogerako nga tubibuulira abalala ate ffe ababibuulira mukama waffe omulungi yeebazibwe olwaleero tugenda kebera amaterekero gaffe gwe mutima gwo kiki ekiri mu sitowa y'omutima gwo ekyokubiri tugenda saba omwoyo omutukuvu atuggyeko enjaliro zino tusobole okufuuka ekitangaala eri abalala kubanga ogamba omuntu tuleme okutulekerawo ogamba bannaffe okubalaba nti bali mu kizikiza naye ate nga bonno gye bali waliyo akalayiti akatinitini naye ate nga ffe tuli mu darkness completely mukama yeebazibwe tugenda mu mwoyo omutukuvu leero atugye enjaliro ku maaso gaffe tugenda kumusaba olwaleero omwoyo wa mukama akole ki tugenda kebere amaterekero gaffe tugenda kusaba omwoyo omutukuvu olwaleero akyuse amaterekero gaffe buli ekibaddemu nga tekimuweesa kitiibwa kifulume kubanga Matayo 13:15 agamba nti buli kisimbe ekyo tafaali mugulu kyataasimba kirisimbulwa tugenda musaba leero abisimbule byonna ebibadde mu materekero gaffe nga bibi byonna emitima gyaffe abikole ki abiggyemu atuwegulye omutima omujja n'omwoyo omujja byayogerako muki Ecclesiastes chapter 36 I think verses 26 wemba seerabidde mukama waffe yeebazibwe then ekyokulala tugenda kwenenya okubeera nga tubadde tusalira bannaffe emisango era twenenye n'okubeera nga tukola ki tubadde tetukola katonda waffe kyatwagaza naye ng'ate tumwogerako bwogezi emimwa gimwogera naye ng'emitima giri wala ate ekigambo kye nga tetukitadde mu nkola ezo ze zigenda okubeera essaala zaffe katonda omulungi omwesigwa tukwebaza olw'ekigambo ky'otutumidde ekya leero tusookera ddala okwenenya nti tubadde twewa entebe ey'obulamuzi ffe tulaba ababi ffe tulaba ab'olugambo ffe tulaba abalungi ffe tulaba abakoze biki naye mukama otusaasire otusonyiire ddala kubanga emisango kituufu tubadde tugisala naye ate nga ffe tuli babi nnyo n'okusinga be tugisalira nsabye omusaayi gwe gutunaaze enkyaleero gwe tutukuze gutuggyeko buli bbala lyonna omulabisaani lyabadde atutaddeko omwoyo omutukuvu maama jangu kwata olweyo oba okwata brush oba okola otya kuuta emitima gino na buli kibi kyonna ekibaddemu nga tekikuweesa kitiibwa
nga sitowa y'emitima gyaffe efulumya bikyamu byokka siga okulula byonna bifuluma olwaleero wabula oterekemu ebyo by'oyagala oterekemu okwagala oterekemu emirembe oterekemu ekyo ky'oyagala kibeere mu mitima gyaffe omwoyo wa mukama tugyeko enjaliro ku maaso gaffe tusongera awo wonna bwe tutambudde obubi awatakusanyusa ate era otuwe n'ekisa ekikiwakisa tuwa amaanyi n'ekisa ekigenda okuteeka ekigambo kyo mu nkola tuleme kwogerako bwogerezi nti katonda affe naye nga te byotugamba okukola si byetukola nga tetuba kubanga bwetuba byotugamba okukola si byetukola kitegeeza tetulina exemplary eri abatulaba because we are doing the opposite of your word naye mukama leero lokatuwa ekisa tusobole okukola ebyo byotugamba kubwa yesu kristo omwana afutuna omulamu amiina abanjagalire yesu abampere nnyo omukisa shalom